Dorothy Namayonga wa myaka 43 omutuuze w'e Kalungu Bbungaggaba mu divisioni y'e Makindye mu Kampala kiteeberezebwa ye yakkakkanye ku baana be 5 be yeezaalira n'abasala obulago kw'ossa okubafumita ebiso mu lubuto oluvannyuma naye ne yeefumita. Abaana abafumitiddwa nga bonna babadde bawala 2 ku bo okuli Kadija Deize wa myaka 14 yafiiriddewo so nga ye Howard Alena myaka 7 afiiridde mu ddwaliro Ensambya. Kiteeberezebwa omukyalo ono yasoose kukwata mafuta n'agayiwa ku mmotoka ya waka kika kya Toyota Hiace drone n'agyokya n'esirika. We tutuukidde mu kifo kino nga bakaawo nabo baddusiddwa mu ddwaliro nga n'ogumu ku mulambo gw'omwana guggyibwawo poliisi. Mary Sana nga mukozi mu maka gano atutegeezezza nti ku ssaawa nga 11 ez'okumakya bwe yabadde mu boys quarter ye gy'asula yawulidde emiranga gy'abaana kwe kudduka alaba ogubadde nga yagenze okusanga abaana nga balaajana. Buti awo nenzigula olumu yange n'enfuluma wabweru ngenze okulaba nga mmotoka eri kwaka omuliro. Wembaddeko awo nendaba n'omwana ng'ali mu ddinisa ali kumpita ati anti ngenda okutunula ku mwana ng'omwana ali musaayi ne mubuuza gw'obadde ki n'aŋŋamba mami atusaze ffenna mu nnyumba. Bw'atyo yakubye enduulu eyasombodde baliraanwa okujja okubataasa. Awo banneiba ne bakola ki ne bavaayo. Wabula nti bano baasanze akaseera akazibu olw'okuba ng'omukyalo ono kuufulu ze babadde bakozesa yasoose kuzikyusa. Ne baŋŋamba gulawo geeti ne ndeeta ekisulumuzo kya geeti ng'ekisulumuzo nakyo geeti ataddeko ate kuufulu endala ze sirina bisulumuzo. Ne nkuba enduulu ne ŋŋamba geeti agigadde. Tukka ku geeti waggulu ne tugwa munda ne tukuba kofulo ya geeti ne tugimenya ne tuggulawo ne tuyingira. Okusinziira ku mukozi ono omwami w'omu maka gano yakomyewo olunaku olw'eggulo ku ssaawa 9 ez'emisana ng'ono yasanze amazzi ga ttaapu gayiika nga wano we yatandikidde okuyombesa buli wa waka era abaana bo ne badduka mu nju ne balekamu bazadde baabwe. Butiye mami n'aŋŋamba ati buti mwenna mudduka muli kundekaze kawano ku dayiningi nze nti nange ngenze ewange we yayingidde mu nnyumba era n'asigala ng'ayomba nnyo. Nti wabula ye yeebase amanye ensonga baazigonjodde oluvannyuma lw'omu ku bakwano b'omusajja okujja n'abatabaganya. Buti omwana omu n'akwata simu n'akubira mukwano gwa taata we n'ajja omusajja oyo we yazze era n'ayingira ne babaako bye bayogedde awo ne bakkakkana ne bafuluma bo ne bagenda ffe ne tusigalawo waka. We twasigaddeyo waka nga tewali buzibu bwonna buli omu agamba munne nti bannaye tukuliko olutalo luno. Oluvannyuma ng'omwami agenze nti maama w'ewaka yagenze mu katale ekiteeberezebwa okuba nga yabadde agenze kugula byambe. Nze sisitimu eriwo baŋŋamba kayitako mmala okutereza abaana balidde omaze obanaaza oli waddembe okwegendera mu luumuyo era nze we namaze ebyo neneekuba luumu yange. Mami we yakomeddewo nabadde mpulira nga gulawo geeta ayingira aye ebyaddiridde sibitegedde. Omukozi w'ewaka atubuulidde nti bakama be baali bateredde entende wabula ng'obutakkaanya bwatandika mu myezi nga3 emabega era ng'omusajja abadde n'ennaku ezimu tasula waka. Alina si kugamba nti kulowooza alina yamufuna gwali mwezi gwa 5 era agendayo n'asulayo n'akomawo eno bw'atyo ng'omusajja ow'ababiri w'abeera. Ssentebe w'ekitundu kino atutegeezezza ng'abaagalana bano bw'abadde tabamanyiiko buzibu bwonna wabula nga naye yafunye essimu y'omwami wa waka ng'amutegeeza ku mbeera. Mbadde nkyali awo naye bomu n'ankuyana nti bawa amukubidde nti omukazi amukubidde nti agenda kwetta n'abaana. Badde ndi awo ne bawe naye n'ankubira n'aŋŋamba cheya please hali apo mukyala wange ali mu kwetta n'abaana. Bo baliraanwa abaasoose okudduukirira batubuulidde bwe baasanzeemu embeera. Enzigi zonna twasanze nga nzigale. Bwe twatuuse munda kye twakoze ne tutandika osamba enzigi ne tuyingira. Bwe twasambye enzigi ne tuyingira bwe twatuuse twatuukidde ku kaana akamu mu kisenge nga kakudde wansi
kayise ebyenda nga bakayisizaamu ekiso. Amyuka omwogezi wa poliisi y'e Kampala n'emiriraano Luke Oweyesigire akakasizza okufa kw'abaana ababiri n'atutegeeza nti abaana 3 okuli ow'emyaka 13, 8 n'5 bali mu ddwaliro e Mulago ne maama waabwe bafuna obujjanjabi. Wabula tusobodde omusanga ng'akyali obulamu era n'atwalibwa wano mu ddwaliro e Mulago gyali mukuumibwa poliisi nga bw'afuna obujjanjabi. Yamyuka RDC w'e Makindye Gift Atuhiire avumiridde ekikolwa kino n'awanjagira abaagalana bwe babanga bafunye obutakkaanya bagonjoole ensonga zaabwe. Kuno kuwabula kugenda eri abakyala banange. Bw'obeera ng'olina ensonga yonna ne bbaawo mbasaba temubiteekamu baana. Abaana abo tebalina musango, bye muyitamu tebabimanyi. Bye muyombera oluusi nabyo tebabimanyi. Abaagalana bano omukyala nga munnansi wa Kenya ate ng'omwami nzaalwa y'e Mali kigambibwa okuba nga babadde bamaze emyaka egiri mu 17 ku kitundu kino era nga ne we babadde babeera baali baagulawo. Andrew Kagwa, Agafeeyo, Spark TV.